B owa Buvunya Wadi mu kalulu 2026 oli kujja kuba kansala nga biki ebiri kutwala mu kanso oli ku tikiti yakiye oli ku tikiti yaki kubana kyona kikulino ate kati omanyi tikiti oli kusabirako bamulwanyi bano bwe baba batwala ekyankwazo okusoma nze lagerako ekyankwazo era waliyo naye mu basomesa mulimu kye bayita propaganda wayambala yunifoomu wagema ni ku mundu yeiwanga kati bano bamulwanyi bw'oba okuba emundu ng'ogidiza tugeze NUP mubeeramu kye bayita propaganda nti osobola okuba nti omudde ofa omubona nti omutwe gwe gwali kugwa kikazi aye ng'omuntu akubonerera omutwe gwa musaada oligeza oba olikuba kubera kituufu ndikugeza bugezi tyo badontisiza so ndi ku kaleediyo ndi ku leediyo ke kabonero nsinzira eno ensonga ne zitambula obulungi so tuli kabonero aka leediyo abantu bevunya Wadi ku kikolebwa gabasimbo da leediyo kuba okubye wesimba omakamu yifuke NRM byaja bitotowa mawuli oli kubya leediyo oli kubya sali aga NRM mulimbye sali koko mu kamyufu sali koko mu kamyufu akamyufu sakagenda mu lwakibina ki kuba NRM ozirayo pepapa ozirayo DP ozirayo oba kuniwogwa nze ndi wa independent atunulire ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga independent yona kibina si kibina ntunulire ensonga engege zitambula yeso owekawe okoboti oli independent mu bibinde ebingi ebiri wano obozira mugongo bada ife muli mutya musuke weekendi mwebale kubaawo mwisukeyo ku mukolo gwabeera omulungi ogwagawo omuwoomu ogwabeere ku igenge mukolo tiri kwenda gugera oba oli musoga wotogera ku mukolo ife twabaireyo anti nze ndi kukobera sadono ebigambo byange byalikiriya ku mulundi gule ntitujja kwogera ku mukolo nga tiri kwenda kwogera ku mukolo era twagira okumaliza nga byenayogera byenene byabaireyo twasoka twalingirira ebiyitirirwa abantu tikulima ng'otuuka n'ebugembe yene bugembe wano ku highway nga bizinensi eringa bulidde bwebaireba kugamba nga wazira ekyo publicity yo yaloba yo yadeema ekyo ndo bakigwa ku bugwe ekyo wabaire mutuufu ayenze ndogera ku mukolo engeri gye gwatambwiremu n'ebigambo ebyabaire kuki ku mukolo nina muganda wange bamweta Musa oli bugemba awo twe twasoma mu isomero mayige bukooli gye twava okuyida mu tawuni muno nakukoba nti eitaka eri abantu eri ku igenge lekeranga ge malukoba nibero singa mugire kulipima mbunze ndi kunaba kunakubonanga nefero nakulabula Musa apima yakolanga omulimu ogwo ate muntu wange aye namulabula mperati omukulu yayogeire ku mukolo yakati buli alina ekiwandiko nga kiri fojjale bamugeme tunayolote ebigandiika ebituufu n'ebirifojjale kuba olina yakabanga ati omukulu neyamutumanga bempegano obuzibu bwe tulifuna omukubakulu bwe yavaayo eira wale einuma nga nebino bikali kutandika yakoba ati abantu abaafuna eitaka ku mulembe ogwakyabazingoole eyayisa omukono muloki ti ebituufu alina ofuna tiyali kyabazinga anti awo naawali obuzibu bwe tubanga tubairewo nekyabazinga ono yakola ebintu yavaawo waidawo owundi yakola ebintu wavaawo yaidawo owundi iwe bwoida n'okuba nti ebyole bikyamu ekisooka ebigambo byabadde bingi ku mukolo naye abantu batunulidde nnyo speech ya katwikiro wa Busoga owekitiibwa Dr. Joseph Muvawala Nsekere kuba omugenyi omukulu President Museveni yakiikiriddwa Ssaabaminisita okwogera kwe Nabbanja actually tiyayogedde bulungi kyamalizeyo speech ya President Museveni kuba yabadde yakwogera bano batandika okumuŋŋonda andi abantu bangwire accordingly kubiriwo bamuŋŋonde nga babanja Rebecca atwala Kadaga lwaki tebamuyise ku mukulu okujja kuba twaga tubeere kiriya abantu wabo speech tiyaweddeyo bali kuŋoola gundi prime minister naalina obuvunanyizibwa obweta prime minister owa Uganda Nabbanja naalina obuvunanyizibwa obweta owekitiibwa Rebecca atwala Kadaga
mu bigambo ebyabayiremu abantu bayogera ebigambo bino kuba video ninado wano nga bakaba bati singa tinikadaga singa ano tuzirawo abo babaire batufu 10 kati jukira kadaga bani abalina obuvunanyizibwa okutembeeta kadaga okumweta okubaawo omugeni gwe bayogera yo bandi mulese yayogera kuba ye mugeni tayidi byaife biriye so ebigambo yabadde bingi kati soke tuliyeko n'ebigambo bitugeeko okumemala tutaleeta butabanguko mu Busoga tuli basaba buli muntu awagire gwawagira mu mirembe ate mutayingiza bwakyabazinga mu politics waimwe nekyo wojayo bajani bakukubirayo kale toera nolko tulukuwagire ja bakukube oba kuimye kadi bikomeyo oire Busoga tube ba mirembe tuli kubasaba bananga sabiye mutatwingiza mu nsonga ezo ate bano omusoga akoba nti mwina akuwa gwokola ki goga eikonga mwina akuwa gwokola ki goga mama prime minister so kakati ebigambo ebyo nezo ompeko amalobozi agaba takabona kuba batakabona babayireyo nga bali kwegera onona amatalinga mwogera biki onona amatalinga ayo yote bamwizenga andi begalo owulira ebigambo bye ati wejja bakukubireeyo omala oyire wano ng'omusoga ebigambo byabere birungi otayirawo mbu ate ife ng'abasoga mutatuta mu bintu byemwe bya ebigambo byabaire biwa omwina ebyo so ebigambo ebyo byalaze Katikkiro yazaine paati ayo yakugikoze bigambo biwa era tuli basimu twena tuli basimu ku nsonga eyo esooka tetumanyi ekituufu fe abali wano tetumanyi lwaki Rebecca yatwala kadaga tiyabadde ku mukolo ogwo osanga ti yabadde tayenze kuguba kuba tibamwese ekyokubiri nti wabaddewo okweteba penalty oba kyabaziga bwetebye n'abawagizi n'abategesi b'omukolo ne beeteeba kubanga sisuubira nti oba oli awo bamuyise n'agaana okujja n'ataweereza n'ataweereza omuntu ayinza okuba nga kibwati abeerawo okusinziira ku bigambo bya Katwikiro bamwese okusinziira ku bigambo bya Katwikiro bw'obyetegereza obulungi bamwese Katikkiro aligaidinga iwe bw'ova wano ng'omusoga n'ojja n'oyingira mu kintu iwe nga individio kabiri otamala niweetuuma Busoga yona yona n'okoba ati era kino kya Busoga unless ng'obwakyabazinga n'obukusindiikeyo mu keesi eno kwifa abeesimbawo ezira kyabazinga gwesindika obwakyabazinga gwe bwasindika twesimbawo ng'Abasoga buli muntu weeyenda okwesimba abaabita n'abangu abo no bigambo bya Katwikiro era nga mutuufu tulabe ku draginga bwakyabazinga kubutamu ezira butayiremu era ezira ali kwenda bubeemu era babaire open bulungi era bakoze bulungi andi we buli lwotandika okuba oti ife ng'Abasoga iwe naani owundi ku nsonga eyo yennyini abawagizi ba Rebecca yatwala kadaga oba Abasoga basinzidde sooka otereze awo mubulira ekigambo Busoga bw'okuba oti ng'Abasoga oba oyira obwakyabazinga wabutaamu bw'okoba nti mulwanyi mba nze mulwanyi omusoga tinga Basoga ba Rebecca yatwala kadaga basinzidde ku bigambo ebyabadde ku mukolo gw'amatikkira ne baga nti tulabye okigeza badde w'omuliro wabadde wabanja maama bakyamwagala ne bamukubira akasimu namugamba nti omanyi katuteeketeeke omukolo gwe batume Thanksgiving ogw'okwebaza ate tukwanirize mu Busoga officially tukunaazeko ennaku eyaliwo ekkololo nga bamulwanyi balonda tukwanirize mu butongole Busoga era omukolo guno gutegekeddwa ng'ennaku z'omwezi 19 Olwokutaano wiiki eno gye tulimu eno bagenda kutambula ne kadaga mu nnyini ng'atambuza bigere ate katono kati baba kamaleyo